Uli ajanaga nti Mustafa mpaye milioni 2 nozikwata nozimuwa newaita ennaku 2 nojja wali nga waliwo n'abantu mangana ekizibu kyo kyaggwa olaba akuwa milioni 2 waziraba enze bwenkola ojjanga n'olulala naye kikutoyonoona nnyo ate walidala nti akuwa jangu mujje yabbawa saba ekirala nze bwentyo banaku mbabeererawo tofaayo agagambo gambaga agakyafu ago gataave mu nnimi z'abagagga tebalina mpeera mu bye bakola bw'oba nnyamba tomanyiira nze okukkiriza okulya kyompa nze nkuyambye bwe busiramu wallahi bw'oyamba ye mukamaawo gwamuyamba si gwe mukamaawe kyobola abasajja abamu mulowooza bakazi bammwe okubawa ekyokulya mubayamba iyo nsobi okuwa omuntu emmere alye ye bwakuyamba n'alya kyekyebbeeyi kubanga buli lugaaya ewa Allah baluwandiika nti olufunamu empeera ono omuli talina mpeera zaafuna mu kulya ani abayambye munne kati bwe wampise nendya kamereko nkwata bulungi naaze engalo pe mmere ndye ate bwomala neebaza okuwulira kamereko obwe busiraamu nkwata mpola bw'oba ompa ssente ezo zimpe nga tondaalaasa nzize ebbali ompe ssente tojja mu bantu kundaga nti ompadde 10,000 nsi yonna ekakase nga bw'ogaba era n'empisa ng'ogaba basahaba batusinga empisa alina enkola ajja n'ekirabo n'akikweka n'akiwummuza wayagala kituuke nga tebategeere nakutegeera nti yakitaddewo naye enkola ebuze buli akuyamba ayagala ayogere buli akuyamba ayagala akulaalaasi muli wano ng'olina eyakuweerera naye nga buli kaseera akikujjukiza muli wano ng'olina eyakuzimbira naye nga buli kaseera akikugamba wallahi kirumu oyo gw'okigamba buli woyamba omuntu n'obimujjukiza bimutama atuuka n'omugaso gwe wakola ne gumwerabira temulangira bannammwe nga mubayambye alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول صلى الله عليه وسلم في حديث أبي كبشة النماري رضي الله عنه يقول صلى الله عليه وسلم في حديث أبي كبشة رضي الله عنه إنما الدنيا لأربعة نفر عبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه الرحمة ويعلم لله فيه حقا فهذا بأفضل المنازل. وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا
فهو صادق نيتي يقول لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان فهو بنيتي فوزرهما سواء وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما فهو يخبت في ماله بغير علم لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله فيه حقا فهذا بأخبث المنازل وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما فهو يقول لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان فهو بنيته فوزرهما سواء. Mutenda majjuvu ga Allah subhanahu wa ta'ala. Tumebaza Allah otuwa ekyengera ky'obusiraamu buno. Tumusaba Allah nga tumwegayirira atukuumira ekyengera kyaffe kye yatuwa. Obusiraamu kyengera law kaanu ya'lamuun, singa twali tumanyi. Allah alina ebitendo bisatu nga bw'abiwa omuntu aba awangudde. Kitendo ekisooka Allah kuyamba n'otafa ng'oli mu lubuto lwa maama wo ng'oli wa myezi 6, n'ojja ku nsi ng'oli mulamu n'akuwa obulamu n'owangaala. Ekirabo ekyokubiri Allah okukwata obulamu bwo n'abuteekamu obusiraamu. Naye ekirabo kinene tusaba Allah tabaraka wa taala atukumira obusiraamu. Naye baganda bange abalungi, buli musiraamu yenna tagezanga mu buwangaazi bwe natta ebirowoozo bye ku nsonga y'okufa. Okufa kuno tekuliiko myaka, tekuliiko kyesanja, tekuliiko kiseera. Muvubuka eyenkana nga nze n'omuto ku nze afa, naawe omuzeeyi ofa. Kyova olaba tewaliyo limbo nga bagikolamu category nti eno y'abakulu bokka, eno y'abato. Ziyita buli kika. Teri yasobola kufuna kirabo ky'amagezi. Allah kyayogerako mu Qur'an, buli wayogera ebigambo bye Allah mu Qur'an ayina wagamba inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun liqaumin yatadhakkarun. Tosobola kubeera mu bantu bagezi basobola kufumiitiriza ku bigambo bya Allah okutusanga okufa kisembedde nnyo mu magezi go. Saba Allah atuwa okujjukira okufa ebbanga lyonna. Okujjukira okufa n'okyogerako buli lunaku n'okifuula oluyimba si mawulire, naye byozzaako ng'ojjukidde okufa ge mawulire. N'olwaliro biidhinillah, muganda wange omulungi kkiriza nkutegeeze, titugenda kulaba ku nsonga nnya. Nsonga zino nga buli nsonga erina omuteeko gweyoleka. Omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu hadithi ya Abi Kabsha Annamariyu radiyallahu anhu yatugamba nti, yagamba omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, innama dunya li arba'ati nafarin, mazima ensi eno erimu abantu groups nnya. Tuli mu nsi muno nga tuteekulwamu ebibinja 4. Kyekigambo kiyinza ovaayo bulungi. Mu nsi muno tulimu ebibinja 4 era nabbi n'atandika obitunnyonnyola. Naye ebibinja ebyo, muganda nga ow'ekitiibwa ali wano, njagala okukkirize nti oteekeddwa okubaako ekibinja mwogwa. Era nkwegayira nga nkusaba ow'ekitiibwa, wuliriza nnyo, tugenda ova ku musomo guno ogw'ebbeeyi mu kutuba yaffe n'ey'ekitiibwa nga weemaakinze nti nze omuteeko gwe ndimu mwattu, nze ndi wano. Nkakasa biidhinillah tujja vaawo ng'otegedde. Nabbi n'atandika okutemaatema emiteeko n'agamba nti mu nsi muno mulimu omuteeko ogusooka, abdin, yoyo omuddu, razaqahu llahu maalan, Allah nga yamuwa kye bayita ssente. Essente nga Allah yazimuwa, nga mugagga, obugagga obutalina bizibu byogerwa okuggyako ab'omusolo bakutte emaali yange, bizimbe byange biganye okuggwa,
mafaamu gange njagala kwongerako nga mugagga bakazi bana yamalayo ayina basatu ayagala kwongerako wakuna mugagga kibaite sente weekiri Allah bayamala omuwe sente wa ilman Allah namuwa neirimu nga musajja mugagga nnyo ate nga ayina neirimu nnyingi nnyo era olw'okuba mugagga ng'ayina nekibayita irimu bimuyamba ki ebibiri nabbi atugamba fahuwa yattaqi fihi rabbahu omuddu oyo awangaala nga olw'okuba mugagga nga neirimu agiina kimutuma kutya Allah we era awangaala akwata irimu n'essente nebimulagira okutya Allah wayasiru fihi rahimahu era essente zayina neirimu gyayina buli lwabigatta bimulagira okuyunga oluganda n'abeera ng'ayunga oluganda ng'ab'eŋŋanda zabafaako nga musajja mulungi baana bagundi n'abaweerera olaba nga famire wa muzinzi era nga famire emwenyumirizaamu wayalamu lillahi fihi haqqan n'awangaala mu buwangaazi bwe nga wallahi irimu gyayina n'essente ze bimulagira okussa buli kintu mu kifo kyakyo mu mbeera y'okugondera Allah bw'amanya nti zaka awa bw'amanya nti kusaddaaka asaddaaka olw'okubanga ayina irimu n'essente omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama bw'era ayogera ku musajja oyo yagamba fahaadha omusajja oyo biafdali lmanazil yasinga okubeera ku mutendero ogw'owaggulu era ye mukama waffe kyova olaba nga nabbi gwe yasoosa bwe mba njogera ku basajja nga bano oyinza okwebala naye nga toliimu ngenda kuwayo ekyokulabirako eky'omusajja ono gwe mmanyi nange mu nsi nga gyali bwe mmala okikuwa naye weebuuza oba mwenkana owekitiibwa Sheikh Dr. Abdurrahman Sudais omusomi wa Quran omusaaza ow'essala Imam al-Haram wali e Makka oyo Allah yamuwa sente mu bitendo bye talina musaala gwe bamugerera nti afuna guno ajjayo sente okusinziira omwezi bwe gumutambulidde ate ziba za kyama yazimanya oba mmeka tebamugerera kyokka ate mu kusoma Quran tomusinga toyinza kumusinga kusiba mmande lwakuna hafidhahullah saballah mukuume abo be bakama baffe bali mu ddaraja esooka muteeko gwa waggulu nasaluka allahumma an yajalna minhum saballah tuteeke mu abo musajja mugagga sente azirina n'erimu agirina ogwe muteeko ogusooka oli waddembe okweteeka mu muteeko ogwo oba okuwanika nti awo siriiwo bwe yamala n'agamba owokubiri wa abdin n'omuddu razaqahu llahu ilman Allah yamuwa irimu walam yarzuquhu maalan Allah teyamuwa sente abo be baana baliwo alina irimu nnyingi naye sente talina yasoma bamutikkira mu manyi ne tewali sente oyo nno bambi mu buwangaazi bwe awangaala agamba fahuwa sadiqu niyati ayina enniya ennungi ku muganda we oli asoose era olwo enniya ye ennungi eno awangaala agamba law anna li maala singa mbadde nnina sente nga muganda wange oli la amiltu biamali fulanin nandibadde nkolanga muganda wange oyo bwakola nenyamba bamulekwa nendabirira abeetaavu nenkola hijja ne bambi ayina irimu naye akasente tewali ibada ezimu zimuyitako kyovola ku mulembe gw'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama basahaba balaba ku basajja abali mu muteeko ogusooka naye nga bo bali muteeko gwa kubiri ne bagenda eri nabbi ne ya Rasulallah dhahaba ahlu duthuri bil ujuri bannannyini sente batumazeeko empeera yusalluna kama nusalli basala nga bwe tusaala wayasumuna kama nasum basiiba nga bwe tusiiba wayatasaddaquna bifuduli amwalihim ne begutuuka mu nsonga y'okuwaayo bawangaala bawaayo ate nga ffe tusobola
kyabasukkako ogwo omuteeko guli waggulu. Tusaba Allah tuteeke muteeko ogusooka. Naye Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agenda mu maaso n'atugamba nti fahuwa sadiqu niyati yaqul, awangaala agamba olw'enniya ennungi, law anna li maalan la amiltu biamali fulanin fahuwa biniyatihi faajruhuma sawa. Enniya ye ennungi gy'alina ng'ayagaliza munne byakoze ng'abyegomba, bonna bafuna empeera y'emu. Era baganda bange mbakubiriza mubeere nga abagagga mubaagala, nga mubaagaliza obulungi, ng'era mubasabira bulungi. Olw'okuba gwe tolina ow'ekitiibwa Allah ajja kukuwa empeera mu ekyo. Singa mbadde ne ssente nange nandizimbye omuzikiti nga Haji gundi bwe yaguzimba, naye sirina empeera ojja zifuna mu maaso ga Allah. La tahzan, tonakuwala. Agenda mu maaso n'atugawa omuddu ow'okusatu, naga nti wa abdin, n'omuddu. Allahu akbar. Guno omuteeko mbasaba muguwulirize nnyo, mugwekenneenye nnyo, kubanga kya nnaku nti abasinga obungi bayinza okuba nga wano we bagwa. Tusaba Allah tutaase okubeera mu mbeera eno. Wa abdin, n'omuddu, razaqahu Allahu maalan, Allah yamuwa ssente nga nnyingi. Allah yamuwa ssente nga nnyingi. Walam yarzuquhu ilma, Allah n'atamuwa irimu. Fahuwa yakhbitu fi maalihi, awangaala ayonoona ng'emmaali yagikukulira ng'agikwata ng'awulira agyagala nnyo. Bighairi ilmin la yattaqi fihi rabbah, sente zaalina tatiiramu Allah, teyeegendereza Allah, ajooga nga bw'ayagala. Wala yasilu fihi rahima, tayunga na luganda mu sente ze. Wala ya'lamu lillahi fihi haqqan, tateeka sente ezo mu kifo kyazo nga Allah bamulagira ozikozesa. Fahadha, kale omuteeko guno bi akhbathi almanazil, gwe muteeko ogusinga okubeera mu mbeera embi mu miteeko gyonna. Saba Allah tutaase omuteeko ogwo. Bi akhbathi almanazil, omuddu asembayo owokuna. Wa abdin lam yarzuquhu Allahu maala, ono Allah teyamuwa sente. Wala ilman, neirimu Allah teyagimuwa. Fahuwa yaqul, naye awangaala nga agamba, law anna li maalan, singa mbadde ne sente, la amiltu fihi biamali fulanin fahuwa biniyati fawizruhuma sawa. Olw'enniya gy'alina ku mugagga oli omwononefu, nabo bafuna empeera y'emu. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum wa sa'ili jami'il mu'minina wal muslimina min kulli dhanbi fastaghfiruhu innahu kana tawwabur rahim wa huwa al-barrul karim. الحمد لله وبه نستعين. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أوصي نفسي وأنفسكم بتقوى الله عز وجل وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. نامر omwoyo gwange n'ejammwe okwegendereza Allah yatonda. Allah mukenkufu nnyo ku buli kye tukola, nga tuddamu okukkaatiriza ekibadde mu khutuba yaffe esooka eri abo abaakatwegattako n'abaatuuse dda, nabbi abadde atusomesa sallallahu alaihi wasallam. Ensobi gye tukola kwe kutunuulira ennyaayogera ng'alinga ayogera. Ayogera si ayogera, ayogera alina gwakiikirira, era oyo gwakiikirira yayogera. Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabbi yateekulula abantu mu nsi muno nga tulimu gurupusi nnya. Gurupu esooka, omuddu Allah yamuwa ssente n'amuwa irimu, awangaala atya Allah, awangaala asinza Allah. Omusanga asiiwuusaawo n'omugabira 1000 ng'olowooza mwavu, naye nga wallahi yasibye mmande lwakuna, naye nga mugagga. Abadde abo bali ku muteeko ogw'owaggulu. Omuddu owookubiri be baddu ba Allah, Allah be yawa irimu n'atabawa ssente. Eyo embeera eri nnyo ku baseeka ono mu Uganda.
bayina irimu wallahi Allah bakuma abongera obulungi ne bambi tebalina ssente abamu omusanga mu taxi nga agenda kamuli nga yenyize nga abona nga atalina otuuka ekamuli ku ssaawa 7 asome kutuba n'atuuka mu kitundu kamuli nga akooye ate nga alina okulinnya ekituuti asome kutuba alina irimu naye mwavu. Saba Allahu abasajja abo obulungi abanywereze ku mazima abawangaaze nga batya Allah. Wallahi tubakakasa nti Allah musiimu gye bali. Okumanya musiimu gye bali kyava nabbi akugamba nti empeera y'abasajja abo eringa abagagga bali abasoose babulako kimu ssente naye nga irimu balina. Omuddo owookusatu ye musajja Allah gwe yawa ssente nga nnyingi n'atamuwa irimu. Buli mugagga ali wano ng'ondaba ng'ompuliriza naawe atulabira ku mutimbagano mu nsi yonna n'obubaka mbukugamba bw'olaba nga Allah akuwadde ssente ebizimbe byonna bibyo faamu zente zizo kalitunsi wo nkwegayiridde tuula wansi oyige ya saluna kubanga musajja gwe osemberedde obuzibu bw'amaanyi okubeera ng'olina ssente nnyingi naye nga toyina irimu. Tekigwana mugagga butamanya kusoma Quran, tekigwana. Kyova olaba abagagga abalina ssente nnyingi nga tebalina irimu bakosezza nnyo obusiraamu okusinga omugaso gwabwe. Bw'abazimbira omuzikiti ayagala mumusinze, bwakuliisa akamere mu maka ge ayagala ovunname, bwakusonderako ku mbaga owase ayagala okuba ebidongo nga bw'ayagala. Batukosezza nnyo kubanga bagagga nga tebasoma. Buno obusiraamu tewaliyo ndiga n'abasumba, ffenna tuba bayizi. Seeka anoonya irimu kutya Allah kuyingira jjana. Naawe awuliriza seeka anoonya irimu kutya Allah kuyingira jjana. Tetulina basumba n'andiga mu busiraamu nti baseeka basumba baffe nti ffe tuli ndiga. Ffenna tubanjibwa okusoma eddiini, okunoonya okumanya kyatteeka. Omugagga amanyi Allah tamenya, omugagga amanyi Allah anyuma, aggabira obukadde 2 ne yeetowaza ne yekkakkanya n'atabukujjukiza nkya naggulo. Omugagga atalina irimu abeera n'amaalo, abeera n'amalala. Omuzungu akiyita arrogance, agirega avuma buli amusemberera. Omugagga atalina irimu ne bwenjogera essaawa zino bwantunuulira aba alaba omujega. Kyova olaba Allah yagamba wa idha aradna an nuhlika qaryatan amarna mutra fiha fafasaqu fiha fahaqqa alayha alqawl fadammarnaha tadmira. Allah bw'aba ayagala okuzikiriza ekyalo nga kirimu abagagga bangi nga balina ssente baagumba akafo, asooka n'abasindikira omubaka naga nti abange mutya Allah wadde mulina ssente. Abagagga abo bwe bagaana ne bawulira amaanyi nga balaba ssente zaabwe, balaba amagezi gaabwe, fahaqqa alayha alqawl, ekigambo kya Allah ekyokubazikiriza kikakata n'abazikiriza. Bagagga bangi Allah bazikiriza. Wallahi abagagga ba mugaso nnyo eri umma eno, naye omugaso gwabwe gujja kubaawo ddi nga bategeera ku ddiini. Mugagga waawo atamanyi kufuna wuzu, mugagga waawo abuuza ebibuuzo by'ekyana ekito. Seeka namulwa ntya omufu bw'afa ku makya ntumusalire salemu, ndaba twali musalidde subuhi ne dhuuli n'asiri. Bagagga babuuza ebibuuzo ebyo wano mu Uganda. Kyova olaba nti mulabanga musajja alina erinnya Haji mugagga naye nga ne mumunnyonnyola nti mugagga gwe, ekyokoze ensobi. Abagagga mwejjeemu entegeera nti bw'ofuna ssente oba ofunye byonna. Wallahi bakulimba. Obugagga si byonna, waliwo ekibulako bakiyita irimu. Omugagga alina irimu anyuma,
buli amusemberera anyumirwa kubanga abaamu kali akatya Allah. Tewali kisobola kontrolinga sente zo, tewali kisobola kontrolinga sente zo okwenkana irimu. Ne waba yasomako kale n'akoma mu P7 eddiini, omugagga oyo abaamu enkizo. Era abagagga abandaba abampuliriza, munoonye kuba walimu bangi. Otuuze omuwalimu ebbali, omugejja yangu mu ofiisi yange onsomesengako nja kuwa sente. Omusasula akusomese obeera omugagga omulabufu asobola okusoma ku Kulaani ng'obikkudde. Ogenda kugamba ki Allah, kiki atakuwadde? Abagagga bamanyi kwewaana, n'akulambuza Kalineeri, n'akulambuza kiri ekibira, n'akulambuza wano, olambuza biki nga tonnayiga? Byonna mbuzi ogenda kubireka okufata kuliko stage. So singo nambuza wootuuse, Allah bwe yampe sente n'enjiga ne Kulaani. Saawa zino nina juzu 2, njagala kuyiga ya 3. Ani yagamba nti omugagga tasoma irimu? Omugagga wa mugaso nnyo ng'asomye, abagagga musome. Seka nasoma, nina degree, nina PhD, tekimala. Allah kubanja okusoma mmutegeera. Seka muzadde wange yanga yalirira. Kyogamba obugagga bw'oliko, muzadde we yabukoledde. Nga bw'oli omugagga bw'otyo era bw'osobola okusoma irimu, n'obeera omusajja ategeera ku ddiini yo. Lwaki tomanyi kufuna wuzu? Myaka 5 okyabuuza baseeka nti tusala tutya layiri. Ate yoga nti obusiraamu obuluddemu. N'omugagga asoma, omugagga tasobya, tebamuddamu, yalina ekigambo ekisemba yewaani. Tegeera Allah wo, tegeera Allah wo. Obugagga tebugenda kukugasa nga bakuzinga. Mwalabye president gwe baakaziika omusiraamu yafudde, abaana bamuziise bulungi, nanyumiddwa. Bakulaga maiti nga bagiyingiza, tewali malala, tewali masappe, tewali sente, wansi mu lahadu. Yingira oddemu otandika okwogeza amalala mu katunsi oli wange, kino ekizimbe kyange, awo nawo nagulawo. Ebyo tebigasa. Omanyi okusaala, omanyi al-Fatiha, oyina sura mmeka mu Kulaani? Allah agenda kukubuuza. Oyinza gaseka nga akambuwala nnyo, atuggyeko amalala bwavu bwe bumwogeza, tewali buzibu. Ojja kubitegeerera mu Kabuli nga Allah akubuuza. Singa kyenkwetaaza, nkugamba mazima ngende nange. Nazze kwogera bino mmale ngende mutima omulungi, sikuboggolera nedda. Njagala otegeere nti omugagga ow'omugaso eri obusiraamu yasoma. Togenda kutugasa nga tomanyi. Mwali mubuuzizza lwaki abagagga abasinga ab'amaanyi babeera nnyo mu bidaa. Mwali mukinoonyerezaako? Bwe ngamba bidaa ntegeeza ki? Okuzuula mu ddiini n'okola emikolo nga ne Madiina wali nabbi waziikibwa tegiriiwo. Anti nabbi bamuziika Madiina. Abagagga mwe bennyini mukola hijja buli kaseera. Intaanayo eri wali. Mwennyini muyina amasimu. Temulabangako vidiyo yonna nga bakulaga amawuledi agali e Madiina. Naye olw'okuba oli mugagga atayagala kwesomera, atayagala kenkuka, buli weggamba nti amawuledi tegaliiyo, olabanga nze ayogera. Kyobola nti abagagga abasinga b'osanga mu mikolo ng'egyo kubanga bambi tebamanyi. Sinnalabayo nsi erimu bagagga nga bakwasa ennaku nga Uganda. Kubeera sinnatambula nnyo, Uganda gye mmanyi. Naye kye nnaakalaba wano ewaffe, abagagga abasinga bakwasa ennaku. Akwasa ennaku mu bafamire ye, akwasa ennaku ku muzikiti, akwasa ennaku waakolera, kubanga bwe yafuna essente buli omu akkakkanya mukkakkanye. Abagagga abo banyaga. Omugagga omukolera ng'olina okukola emirimu ebiri. Okukola okooye, okukola ekyo kimu. Noddamu n'okoowa n'omulimo gw'okubanja. Ate abagagga ba wano balina enkola, bw'oba omubanja toyina ga nti bampe ku ssente zange. Olina ziyita akantu.
sente zifuuka kantu ate olina kyogera ng'okyogera oli mukkakkamu alyoka akusasule be bagagga be tulina niyo omugagga ayina irimu akimanyi nti matalul ghaniyu dhulmun okulyaza amaanya n'okeereesa osasula omuntu ng'essente ozirina bulyaza amaanya ne kati oyo muwalimu ali mu kuwalampa abagagga n'amalako si walampa mugagga nkubuulira mazima weetereeze tugenda kufa nze nkyanfa naawe ofa naye ogenda sisinkana Allah n'olwo olunkulu olw'okuba olina obusente tya Allah beera mwesimbu wuliriza baseeka buno obusiraamu bwaffe si myaka akusinga obutayinza okusinga otegeera wallahi bwe kiri buno obusiraamu si myaka mugende musome research Abdullah ibn Abbas yali mwana muto naye nga abasajja bakulu myaka 5 gwe babuuza awo Allah yali ategeeza kitubuulire mutabani mutuule wansi mutegeere eddiini yammwe mwetegeerere naawe omanye nti banne ekiro si kituufu eno nsobi nange nkiraba maliriza mbagamba omugagga atya Allah omugagga asoma ku ddiini omugagga oyo anyuma ne bw'aba tagenze mu kiraasi kusoma ya salu na biki naye nga ajja mu muzikiti n'atuula n'afissaayo kadde n'awuliza ku baseeka zina darasa ez'ekawungeezi ekyo bw'akikola emyaka egi omusajja oyo akyuka mu mbeera ze naye bameka bali bize leero ali Juba leero ali Kata kutambula kunoonya ssente alinga gwe baazituma wama khalaqtu ljinna wal insa illa liyabudun Allah teyatutuma ssente Allah yatutuma kumusinza tosobola kusinza Allah nga tosoma kubanga ne bwe yali ayogera ku bamanyi omumusinza yagamba shahida Allah yajulira Allah annahu la ilaha illa hu teri yasinzwa mu butuufu okujjako ye wal malaika ne malaika ze zaajulira teri yasinzwa mu butuufu okujjako ye wa ulul ilm n'abayina irimu nabo baajulira teri yasinzwa mu butuufu okujjako Allah eyo aya yali etegeeza nti atayina irimu tosobola kusinza Allah oba oyagala oba toyagala buno obusiraamu okusinza Allah olina okuba n'erimu sigamba kuba na diguri nedda byenjogera mbitegeeza beera n'okumanya nti obusiraamu bulina empaji 5 empaji esooka yeeno ekigambo la ilaha illa Allah kirina empaji 2 kirina obukwakulizo 7 kirina ebikyonoona 10 n'okusoba omanyiko bimeka naliko ku mukolo ogumu omugenyi omukulu gwe baayita eyali guest of honor yali mugagga nga w'amaanyi nga dokita nga wakitiibwa nga bonna bamutya n'agamba nti abasiraamu twalibadde tukoppa ku basajja bali obagamba nti abasajja bali mutegeera kye bategeeza sijja kukivuunula abasiraamu twalikopye ku basajja bali naga nina mukwano gwange bishop n'ayogera erinnya naye sijja kulyogera nina mukwano gwange bishop yakafa of recent naye nkimanyi Allah jamuwejjana saba Allah musaasire yali musajja mulungi nnyo nga mukaka mwetowaze nze yali ansingira ne baseeka bangi embeera ze oyo gwe bayise guest of honor mugagga Haji era bwe yatuuka ne bakankana mugenyi omukulu azze mugenyi mukulu muki oyo atamanyangako nti yenna afa n'ava mu nsi muno nga si musiraamu Allah tagenda kumuwajjana mugenyi mukulu muki oyo kyekireeta ekyo bantu kuba na mudidi gwa nsimbi naye nga tebategeera ddiini yaabwe ate nammwe mukola bubyo bameza amalala mubagambe nga amazima kyaje ekyo si kituufu si kituufu kyoyogedde Haji mukakase nti okwogera amazima tekukendeeza riziki yammwe ate okwogera amazima tekusembeza kufa kwammwe riziki yo ogenda kugirya okufaako kugenda kujja mu kaseera kaako akatuufu abagagga mubatuulirenga mubagamba amazima tomanyiirwanga omugagga olw'akasowaani k'emmere mugambe sijja kalya
muleke kukakkanyizibwa abasajja mbatulye nti yonsobi ate munyiigira abagagga bwe mulabanga bajolonze basseeka bammwe. Omugagga alina okuwa sseeka ekitiibwa ne sseeka alina okuwa omugagga ekitiibwa. Omugagga awadde sseeka ekitiibwa ng'omugagga akkiriza atule mu maaso ga sseeka asome. Sseeka awadde omugagga ekitiibwa ng'omugagga akkiriza asome ku sseeka. Era tugamba sseeka omugagga oyo omuyizi wajja mukwate bulungi, muwe ekifo kye nga bw'ali omugagga, mugulumize, muwe respect, ate omuyigirize, tobeere wa mpisa gy'ali. Bagagga tubaagala, naye omugaso gwammwe gwali baddemu eno singako bwe guli singa mbadde musoma eddiini. Naye omugaso mutono gwakkekwa omuntu abeera n'ebyobugagga nga biyitirivu, nga mu kibuga kyonna ayinawo, naye mu ebyo olw'okuba eddiini asomye katono n'ajjamu kasirikitu n'akawa Allah, n'akasirikitu kajjeemu n'akavumirako abasiraamu, n'abakkakkanya, n'abajerega, buli lwajja n'atuwa ku salaamu, ne tukubaza takbiira, n'atubonyaabonya. Nedda ssebo, kambagambe ekyama kino tufundikire. Omugagga alina irimu ng'alina ne ssente, asobola ozimba omuzikiti n'agamba baaguzimbidde, kitemwogera nti nze naguzimbye. Omugagga alina irimu, asobola okubeera ne bamulekwa 10 baweerera nga tewali n'omu amanyi okuggyako abo baweerera. Omugagga alina irimu, asobola okubeera n'abantu bayamba nga teri amanyi, kubanga abeera akimanyi nti Allah yagamba la tubtilu sadaqatikum bilmanni wal adha. Bagagga mmwe bwe mba muyambye ku beetaavu, temwonoonanga okuyamba kwammwe n'okujereegerera be muyamba. Buli omu n'ajerega be muyamba, mulinga abawaayo okweraga. Ebyo Allah tabikkiriza. Eyo aya bwe yaggwa wansi n'agamba qawlun ma'ruf wa maghfiratun khayrun min sadaqati yatba'uha adha. Oli singa jja n'akusaba miliyoni 2 n'omugamba sirina, saba Allah akumalire, omwana mulwadde, bigenda tereera, la tahzan, Allah ali naawe, saba Allah akwanguyize bambi sirina. Oyo omu. Owokubiri, oli ajja naga nti Mustafa mpaayo miliyoni 2 n'ozikwata n'ozimuwa, ne wayita ennaku 2 n'ojja waali nga waliwo n'abantu, kubanga n'ekizibu kyo kikyaggwa. Olaba akuwa miliyoni 2 waziraba, nze bwe nkola ojjanga n'olulala, naye kikutoyonoona nnyo ate. Ojja naye si olitoyonoona nnyo, walira lanchi nja kuwa jangu mujje yabbawa saba ekirala, nze bwe ntyo abanaku mbabeererawo, tofaayo. Agagambo gamba agakyafu ago bwe gataave mu nnimi z'abagagga tebalina mpeera mu bye bakola. Bw'oba nnyamba tommanyiira, nze okukkiriza okulya kyompa nze nkuyambye. Bwe busiraamu wallahi, gw'oyamba ye mukamaawo, gwamuyamba si gwe mukamaawe. Kyobola abasajja abamu mulowooza bakazi bammwe okubawa ekyokulya mubayamba, eyo nsobi. Okuwa omuntu emmere alye, ye bwakuyamba n'alya kyekyebbeeyi, kubanga buli lugaaya ewa Allah baluwandiika nti olufunamu empeera. Ono omuli talina mpeera zaafuna mu kulya, ani abayambye munne? Kati bwe wampise n'endya kamereko, nkwata bulungi, naaze engalo, mpe emmere ndye, ate bw'omala neebaza okuwulira kamereko. Obwe busiraamu. Nkwata mpola, bw'oba ompa ssente zo zimpe nga tondaalaasa, nzize ebbali ompe ssente. Tojja mu bantu kundaga nti ompadde 10,000 nsi yonna ekakase nga bw'ogaba. Beera n'empisa ng'ogaba. Basahaba batusinga empisa, baalina enkola,
ng'ajja n'ekirabo n'akikweka n'akiwummuza wayagala kituuke nga tebategeeza na kutegeera nti yakitaddewo. Naye enkola ebuze. Buli akuyamba ayagala ayogere, buli akuyamba ayagala akulaalasi. Weemuli wano ng'olina eyakuweerera naye nga buli kaseera akikujjukiza. Weemuli wano ng'olina eyakuzimbira naye nga buli kaseera akikugamba. Wallahi kirumu oyo gw'okigamba. Buli woyamba omuntu n'obimujjukiza bimutama, atuuka n'omugaso gwe wakola ne gumwerabira. Temulangira bannammwe nga mubayambye. Kale ne kino kankyogere, eno ensi erimu abayambibwa ba miteeko egi esatu, naye emiteeko ebiri kya tteeka buli muntu agibeeramu. Omuteeko gumu gwokka obusiraamu gwe buvumirira. Tulinayo abaweebwa obuyambi nga basabirizi, era buli musabirizi ali wano nkugamba tya Allah, yaumul qiyama ogenda kuzuukira feesi temuli nnyama, kubanga okusabiriza zambi. Ne tubaayo n'abantu abayambibwa nga basabi. Njawulo nnene wakati w'omusabirizi n'omusabi. Omusabirizi asaba buli kaseera, asobola osaba wano transport yamutuusa Embaale, ne wali muzikiti n'asaba, ne wali n'asaba. Obwo bwonoonefu mubuleke bajamaani, obwo bwonoonefu mubwesonyiwe. Then omusabi asaba bwetaavu, era bwe buggwa taddamu kusaba. Nfunirayo 2,000 nzisse ku ssimu nkubire gundi ampeereze ssente nve mu kifo kino kyaba ayagala zimuwe. Kyova olaba Allah agamba wamma ssaa'ila fala tanhar. Omusabi wenna wajjanga mu maaso go n'akusaba tomuboggolera, toboggolera musabi. Mukwate bulungi ne bw'oba toyina muwulirize. Respect, listen. Wamma ssaa'ila fala tanhar, toboggolera musabi. Omusabi muwe ekitiibwa, ate saasiranga omuntu omukulu ng'akusabye. Kyobola nabbi yalina ekitendo nga bw'omusaba 5,000 olw'okuba akimanyi oli musajja mukulu, oyina ensa, amakulu obadde weetaaga zisingako naye osabye 5, yakuwanga 1,000. Nabbi yakubisangamu obwetaavu bw'abeetaavu bwe baamusabanga. Bw'oba olina omwetaavu n'akusaba mukubisizeemu, ayagala 1,000 muwe 2. Olwo byatoogedde. Omusajja abasabye ayagala kutuuka wali, olwo byatoogedde mukubisizeemu. Owookusatu yoyo omwetaavu nga tasaba, oyo yabasinga ekitiibwa bonna. Allah gwe yagulumiza. Mwetaavu tasaba, bwe tuba bakumuyamba tumulabira ku bubonero. Yamusanga asiiwuusa emimwa, mulakye enjala emuluma. Mutwale mpolampola mu woteeri ogule emmere ennungi ogimuwa agirye. Bw'aba alya teweeyogezayogeza. Emmere ogirabye tulya, naawe giryeko ogiwulire. Embeera ogitegedde. Nze bwe ntyo tondeekaanira, wemba ndya sirika, mpa emirembe nga ndya emmere, tomalako mirembe. Okumpa emmere kitegeeza kunnangira. Mutwale mpolampola mu woteeri mugulire emmere sirika, olya ekyayogera neyanzizaagi. Allah akusime baasi kimala. Allah yatuuka n'okugamba nti waliyo abaddu mu nsi wayut'imuuna at-ta'aama ala hubbihi miskiina wa yatiima wa asiira. Waliyo abaddu ba Allah baliisa abantu abanaku mu nsi muno emmere, babawa emmere gye basinga okulya. Omuceere gw'olyako gw'owa abanaku n'akuwa n'olya, naye wano wenjagaddemu. Bw'obanga amugamba haji neeyanzizza, akugamba innama nut'imukum liwajhi llah, nze nkuwadde emmere eno nga saagala kunneebazaako, njagala Allah kunsiima. La nuridu minkum jazaan wala shukura, saagala kunneebaza wadde okunsasula. Ndeka, nze mmanyi Allah wange byagenda, ndeka. Naye ffe musajja nga tanneebazizza, mmere teyamuwoomedde. Bwakwebaza it's okay, bw'atakwebaza tewali buzibu, genda. Allah agenda kwebaza. Temukkakkanya bemuyamba. Basatu, tumuyamba ng'asabye, tumuyamba nga tasabye naye ng'alabikira mu bubonero, tumuyamba ng'asabirizza naye tukivumirira. Mu Busiraamu omusabirizi tumuyamba, ne tumuyamba tutya?
tumubuulirira. Era abakulembeze b'Obusiraamu oyo bw'ate bamuteerawo omulimo batandika okole wali kubenga teddagala lekerawo okusabiriza. Ye yali enkola y'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Eyo nno bibadde bigambo bitwalagabye nga bikulu eri baganda baffe bana abalinamu omutima omulamu oguwuliriza ogufumiitiriza beddeko. Kutuba yaffe etambulidde ku nsonga nnya. Omugagga asooka mugagga nnyo, ayina irimu, ayina ssente, olw'okubanga yafuna ebirungo ebibiri ebitamala gafunwa awangaala yeewuunyisa buli abamusemberera. Teri amusemberera ng'ayagala amute, wampisa, mugagga, mumanyi, mwetowaze, mukakkamu, anyumirwa buli amusemberera. Saba Allah tuteeke mu abo. Gwe muteeko ogusooka. Muteeko ogwokubiri, musajja mumanyi, ayina irimu, atya Allah, mande lwakunaasiiba, sola ttaano asaala, naye ebyenfuna biregaya. Awo abasinga obungi bwe tugwa naye tunywere. Ekyo kya bbeeyi okusinga okubeera omukafiiri. Awo walungi we tuli. Oba tulina ssente tewali buzibu, tulina Obusiraamu, tusaale sola ttaano twesiimye. Ogwo omuteeko gwa kubiri. Omuteeko ogwokusatu, ng'abagagga b'e Uganda abasinga we balinga abaagala okugwa singa bana batebeegendereza. Musajja mugagga nnyo naye talina irimu, talina irimu. Sente zazisaasaanya nga bw'ayagala era mbalaba. Simanyi yazimbye amasiro n'abawo obukadde 10. Simanyi mbu ate yazimbye n'omuzikiti egindi. Simanyi mbu abasamize yabayambyeko n'abawo obuddamu. Simanyi mbu ekkanisa egindi yagizimbye. Simanyi mbu ali awo katogo akola kasasiro yenna bw'agattamu ebirungi bw'agattamu ali awo tategeerekeka. Nabbi yagamba nti fahaza bi akhbathi almanazil. Ogwo omuteeko gwe gusinga okubeera omubi, mukyafu nnyo, babi nnyo, bali bubi. Era abo bwe batyo babeera mu kitundu kiba kigenda zikirira. Tebavaamu kalungi, bazimba mabaala, bazimba bifo bisanyukirwamu, kwongera bwono bazimba banka za riba, babeera mu kwongera bwononefu naye nga haji. Oluusi bateekawo projekiti obulaga nti basiraamu naye nga n'amasabo bagawagira. Kathiru minhum, abo bali bubi nnyo. Akhbathil manazil, ekigambo khabitha kibi nnyo. Nabbi yakozesa ekigambo kinene mu Luganda olukijjayo bukizo gandi gwe muteeko oguvunze nnyo nga guweddewo. Saba Allah taase baganda baffe abagagga abali mu bulamu bwe butyo, abo bajjemu, abawa okuzuukuka. Obugagga si kwonoona, obugagga si mazambi. Sobola okubeera omugagga naye ng'otya Allah. Muteeko ogusembayo, ono yeebambya nkwasa nnyo ennaku, mwavu nnyo lukebe, talina wadde 10 mu nnaku muzibu, kyokka talina irimu, tatya Allah, agayiza amayirungi amannyo gawedde mu kamwa, afuuwa sigala buli wamu awunya sigala, afuuwa emmindi, ali awo munaku abeera mu katale awo, waawangalya waayiiza obulamu. Sika ekifaananyi ky'omusajja oyo nga bwe mukunyumiza omulabe, ayina empale 2 saati 2 zakaddiwa, ali awo munaku, ensi temunyumira, asiibira mwenge, asulira mwenge, bulamu buzibu. Kyokka ne bwanaafa agenda mu muliro. Ekifaananyi kyoyo awangala yeegomba oli omugagga omwononefu ng'agamba ii obwavu buno. Muzamiru n'abeera n'essente zonna ezo naye ng'alina amabaala 3, ze nenfuna ssente ezisinga ozoyo nkola amabaala nga 10. Ayina abakazi 8, nze nfuna 10 wenfuna ssente. Abeera yeegomba bwononefu bwa mugagga oli nga noono omumanyi bwe yeegomba obulongoofu bw'omugagga oli. Saba Allah akkirize kifaananyi kibe nga kivuddeyo. Hayyakum Allah wa bayyakum. Abantu bejjinya saba Allah abasaasire, abongere obulungi, abaagale, abawa okulisiivinga ebigambo bino nga si mu mutima mubi,
abawo okukimanya nti tuli balabe bammwe wallahi tubaagala nga nammwe mutwagala oluusi tuli ogenda tuyana n'okoowa mimiro ne gikuluma n'otuuka n'okusaaza nga tokyasobola kusoma bulungi Qur'an naye nga bulumi tulabanga abantu bazikirira ate nga tebaagala kuwuliriza naye mugenda kunnyonnyola obulumi buno bwe tuyitamu nga tubannyonnyola nga temwanukula buno obulumi mugenda kubunnyonnyola Allah kubanga Allah agenda babuuza mwayanukula ki ababaka be nnatuma Allah agenda kubuuza ababaka mwagamba ki be nabatuma nze ndi mubaka nkiikiridde nabbi sallallahu alaihi wasallam njogera bigambo bye mbikugamba onziimoola mbikugamba ntunuulira bubi mbikugamba onyiigira tewali buzibu nyiiga naye nze njogedde ngenze linde olunaku lwe bagenda odduleeta bagenda kuzza olunaku luno mu maaso go nga bakujjukiza statement ezaali entegeke notazaanukula inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidun majid allahumma barik ala muhammad wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidun majid ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم يا أرحم الراحمين اللهم لا تدع لنا مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا عاسرا إلا يسرته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم اهد ضالا مسلمين اللهم اهد ضالا مسلمين يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها يا أرحم الراحمين 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 اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم اغفر لنا والإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك أنت السميع العليم يا أرحم الراحمين وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين.